Ochalaba Okwanjula N'Embaga. Mukwane wale kubeera nga oli mu kulaba Delta TV tukole program y'Okwanjula N'Embaga era nga nze aba Sharita School of Beauty be bankozeko ba student be bankozeko be bansibya akabiri be bankozeko makeup ate nga Sharitas by the world yenyamaza Gomesi tuli wano n'omugole waffe eyawangula mu programu eya Beat FM gye bayita Yanjula ne Beat FM omugole ono naffe aba Sharita School of Beauty ba student baffe be bamukozeko kwegamba ali wano yeyawangudde yanyumye nnyo omanyi olunaku ne lukerera ku makya omusajja n'agamba ngenda kwanjula ng'obadde tokisuubira mu mwaka 2024. Oh my god, this is so nice. Ono mwana wa mukisa era leka tunyumye naye si byotya nno omuwanguzi sibye bulungi mami Sharita osibyootya naawe bulungi mukwano congratulations. Thank you nange ng'onyumye kitiibwa kya mukama ani abakozeko akabiri ne makeup aba Sharita Beauty World be bankozeeko ate nga ba student be bakozeeko ate nga ba student bye tusomesa gyebiri bya ddala ba student baffe bakozeeko batya tekinnyonnyereka bannaye kati n'ebirabo nabo be babiguze oba ebirabo be babiguze okujjako omutwalo omwami wange yaguze naye oli wa mukisa olowooza biki byokoze bireetedde Nazaala okukwagala bw'ati n'akuteramu n'agamba nedda mutabani wange alina okuwasa omwana ono okweyisa obulungi okumuwuliriza okumuwa ekitiibwa obeera naye iye tubeera ffenna ne Nazaala wo mu nnyumba y'emu oba mu location y'emu mwana gwe oli wa mpisa ofumbye ebbanga ki ng'olina omwami wo nga mubeera ne Nazaala guno omwaka tutambuza gwa 7 obadde ekirabo okyetaaga kubanga oli muwanguzi amiina omwami wa mujja yakusinkana ludda wa mwami twali ku ssomero eyo gye twerabira n'angamba obugambo bwe nensooka ne mugaana kiseera ne kiyitawo nammatiza nenzikiriza mwali musomerawa twali tusomera Kyambogo university nga mukola koosi y'emu twali tukola koosi y'emu koosi ki mukwano twali tukola hotel management mukolera ludda wa Kampala nayo resort Namanve ate omwami akolera mu town center saawa zino bambi webale kuwangula kale mami we babigamba ani gwe wasooka ogamba nti banaye bagenda kunyanjula nasooka era gamba mama wange nengamba senga wange baganda bange webale kuwangula kayimba kikoyagala oweereza omwami wo omwami wange njagala omuweereza akayimba ka Lydia Jasmine akagamba olimu ebintu byange alimu ebintu alimu ebintu byange kale mukwano oddayo ddi ew'omwami omukolo we gugwera we bati tuddayo ffenna tosigala nakuwadde lwaki mwami nange mwesunze nga naye wanneesunze omaze ebbanga ki nga tomulaba wiiki emu ate takubira tubadde twogera simu naye era tuba twetaaga okweraba kitegeera kale ddi abawala abali eyo nga baloota okutuuka ku kintu kino abawala mbasibirira entanda y'okweyisa obulungi obuteyonoonesa basome n'okusoma kuyambako kukufumbirwa kituufu kuyambira ddala kale nnyabo webaza aba Beat FM nebaza nnyo management ya Beat FM abavujjirizi bonna beebaza simanyi kyakubawa naye mukama yamanyi kale ddia tova ku Delta TV katongera okunyumirwa omukolo naye ono omwana alina omuzaala si byotya nno nnyabo bulungi nnyabo basibyeteyo nnyabo bannange oli otya leero gyendi sanyu lyokka lyembulira genda maaso biraba mbiraba sanyu lingi nnyo sikiriza oba yenze omwaka gwatandika tomanyi nti ogenda kufumbiza nali sina nasuubi anda ki gy'omusibirira ku kino kye batandise endanda gyemusibirira
musibirira obugumikiriza mu bufumbo. Buli ekijja mu bufumbo mulimu olusozi n'akaserengeto. Byonna ino bigumira nasobola okufumba. Azaale abaana be ng'ayina amagezi agabalabirira, ayina amagezi agakola, kale agumire buli kimu kubanga mu bufumbo mulimu bingi. Naffe tugumye ne tusobola obbakuza. Fumbye emyaka emeka? Nze ndi mu myaka kumbi nga 30. Ofumba? Nfumbye. Omukwano mami oyagala mugamba ki? Mange mwebaza nnyo okunkuza obulungi n'okunsomesa. Mukwateko mu ngalo. Yakulanga mwesuubiza ki ne mami? Nakula musuubiza ebirungi. Njagala asanyuke. Olowooza omusanyusizza w'otuuse kati? Mamange musanyusiza simuswaziza. Omusanyusiza ku ki na ki? Musanyusiza abawala abangi bali eyo befumbiza. N'owulira nti oli gundi alina abaana simanyi abasatu bameka, naye ekyo nasuubiza maama wange nti ndimuleetera omwami. Nebaza Katonda nti kituukire. Muleesi. Mama wange mwebaza nnyo 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 nnyo. Mama weebalire ddala. Era ye ayina ensonyi omulabe ebigambo bye biba bitono. Kale bambi katwongere okunyumirwa omukolo tova ku Delta TV tukole eno program Okwanjula N'Embaga nga omukolo leero gwe tuliko olwaleero bw'abawanguzi abawangudde mu program eyayanjula ne Beat FM omukyala Josephine Nazala we ye yamuteeramu ate ekyo kye kisinga n'obunene. Oyo Nazala tasangika. Tovaawo nkwagala nnyo. Abaana batandise okufuna amalala. Omwagalo wange Kazungu niwebale nnyo okunyanjula mu bakadde bo era nsanyuse nnyo ntubayo tukifudde official. Mbadde nsaba nkutegeko akaweta ku mukono kuno nkugobeko bonna bakawawa. Mwana kayogeza maanyi. Era nga nsaba siyena kawawa anajja nga akusembera ng'omulaga akagalo ng'omugamba me am happily married. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Nyumirwa omukolo ne Selector Jack. Yes. 7, Corner. 6, Yes. 5, Mother. 4, Great. 3, Excellent. 2, 1, 0. Let's go! Omwami wange omulungi firstborn ataddibwako sniper sharpshooter. Oti. Nkuleetedde fruits zino olyengako mpola mpola Yeah. mpaka lwengenda okudda ewaka. Neebaza nnyo management ya BTFM yonna, ba service providers. Neebaza nnyo maama wange gwe nafuna owokubiri anjagadde unconditionally. Mwagala nnyo era musuubiza sigenda muswaza. Yala muri babo kaka, aze
ntigenda kubeera nga tugenda mu bulango wabula congratulations n'ababiti FM bambi mwebale nnyo okuvayo ne muddeza ku bawuliriza abammwe mukulu kadima kutumiddeko nnyo nakkulu yonna abdunyugunya mwena mbatumiddeko Rebecca Jingo abakola ku biti FM naye maama Nazaala webale nnyo okubeera nga ate wayagaliza edda bagambanga nti okusanga Nazaala osanga malaalo ono ndowooza mukamwana bwamusanga bewabuizi haga kubanga obwedda Nazaala mu kifo ky'okubeera eri wali mutabani we obwedda ali eno mu nnyumba ewali mukamwana bagalana kisobokera ddala okubeera ng'okwatagana n'abafamire y'omwami we tukyagenda mu maaso ne programu Okwanjula N'Embaga nze Sharita mazima wanvu tulwana ku interior center enatete decoration w'omu nnyumba w'omulembe babeera nayo laba ebimuli birina engeri byebikakkanyamu ewaka biteekewo ng'ojja ku interior center enatete obyefunire ate Njovu Estates werinyo Sharita School of Beauty Sharita's Bridal tegeka omukolo gwonna batigende mulango kikomawo ate tugenda eddembe Ochalaba Okwanjula N'Embaga